Kata mateka katugedore ngatize nkwabukodye sister. Mfuna nganze married man wo. Kakasa namba emu tamanya. Ye rule number 2. Number 2. Ontaina kumanya. Kaitegeza bano aberaga katwalo chick butola be recently. Choka biri byakagwa oli bakamuta. Chick comes out before Valentine. Mbu chimanyi joli wa blockinze oli wakanze kati omusajja nzamuyina. Chovala muta afabe mutategeera. Number 3 kali mu 20s. Number 3 ubwango oli mwana muto ngoyingirira omufunga tomanyi kuloga togenda wa namba wa musajja mufumbo. Neda nawo olaba omwana ow'obuwala. Olaba omwana ow'obuwala ng'ayingirira amaka g'omusajja. Essala ekola. Omanyi watajja kukola? Already you're out of prayer. You're acting contrary. Don't enter what God has put together. Don't separate. Kati prayer tegenda kola. Loga. Oyino genda mutogo. Era obango oyagala kuba na babiri nga tomanyi kuloga. Wesibe bbiri. Lwansonga n'ennamba emu anywedde. Aye tomanyi byakola kusigaza musajja ono. Tomanyi byakola kusigaza musajja ono. Ate nawe namba emu tegeera bino. Musajja watandika okwana yiya bojjawo oli bw'osigalewo. Kati genda kwa kati gwe ngoleko omusajja wo kubanga waliwo yakwanyi. Yiya ngeri andi basirwa abo. N'omusajja omwana takyalina ka value. Namba 3 ku musajja omufumbo Doreen. Njagala abakazi abasinga kino bakitegere bulungi nnyo ate bulungi ddala. Omusajja ono never trust a married man fully. Weerekera omukyala we najje wuuwo. Ne wabanga wangadde n'oli myaka. Nawe ajja kulekawo afuniyo omulala. Kitegeeza omusajja si wuuwo. Never try to own a man. Kati bikutawaanya you want to own. Yes, I want you to that's not the only person that's going to be your is mine. Mutabani we ye wuuwo. Zaala gwe kasonza aliro omwana Doreen. That is your son ye wuuwo nze siri wuuwo. Naye mukama. Storms of love mwe confusing amweka. Doreen let me tell you something funny. Nze nkumanyi debanga. But everything you have said not to. Ntize siri chikola. Wachimanyi wachikoze mkukutu. Ngatwali ama. No ganza tell him sajja mze I'm not dead married man. I'm not a married man. Sijja kufumbira. Ngolokanga Bryan. Tebakulyanga ko. Married man takulyanga ko. This married man. This is serious. Seems to be nenga watugamba ngaluli no married man. Storms of love kola buli kimu kikole mangu. Right? But there is a scripture gana musajja kubana bakazi babiri. Aba Bible bayina nabakazi balinga bakumi. There is scripture kakadore let me qualify you. Sweetheart, let me qualify you bosanga omusajja omufumbo. Rakwe mutemanyi vetting there are people who don't qualify to have more than 2 wives. Wano kumulangira interiors ebyo betukola. Furniture webbe, furniture wa class. Kwayagala enyumba ebere furnished, enyume bulungi nnyo. Tukwe ku magezi ga interior designing, enyumba yeveyo bulungi obere ne space. Eri majestic, eri magnificent at affordable prices. Tukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. I'm conquering Africa. Talk about Bryan. Bryan, how are you? I'm horny, how are you? It's okay. So cold, let's test the mic. Mutawa testing a microphone or the How are you? I'm alright. It's lovely. Okuba alone and rebuild, regenerate. So it's good to be alone. It's good to be alone and regenerate and rewire yourself. Do you support these men abagamba nti nobera ko mbumbu itokere bali mbufumbo chima nobera ko obama nabali mbufumbo ngabule mai na separate bedrooms bobo yagala buwangale la bunyumire buli mwabe ina ekisenge bobo yagala obufumbo buwangale boto ina ability ekola funayo kayumbako
at least funa ability ekola ekisenge nga kikyo wekka. Meanwhile, one thing that I've realized, Chakugira. Naye ensi eno naye munsi muno abina ogalabi gali wansi bwegati chafuka ama afuna wetaaga omuntu afune wetaaga omuntu afuneyo ennyumba yo. Marriage is beautiful. Yes, bwe muteesimba bwe muteeberako nnyo. Naye we mwebeerako ennyo marriage ebalema. So bino byembeerako n'omuntu nga muliko all the time. It's not a good thing. Being clingy is one way to hate each other. Really? Yes, being clingy is one way to hate each other. Ochimanyi Bryan nze njagala nnyo kubeera nga ndi nnyo ku muntu like this. Like, this is me. Kyova towangaaza mukwano. Omukazi weetolera omuntu omutama ate naawe kenyini nyini wolifunayo gaaya akwetoloola ennyo ajja kukutama. Jajjaffe alisi omusajja mukaka afuneyo safaari oba si kyo gwefunayo safaari nalaka safaari z'abakazi tezikkirizaamu. But it's very nice for you guys to create a time when you are alone. The time alone makes you rethink and re-strategize and say omuntu ono ddala mwetaaga mu bulamu bwange. Naye mbeera nga mweriko nnyo nga mwerimu nnyo, you don't get time to refocus and think. And I'll tell you, taking separation from a woman or from the person you love helps you reassess the need of this person in your life. Wala muntu ava mu bulamu bwo nga osanyuka busa. Nze basajja bangi tubasanga naga mwana. Mkazi yagenzeeko waba weekend naye mpulira essanyu. Nga ate tagenda kwenda. Nga si byakwenda. Nga jasa yagala abeerewo yekkaawo. Yekka. Bino n'omalowooza alako n'ogamba ogenze kuzaala myezi ebitoliwo. Musajja awulira essanyu. Naye lwaki amubenda mwegyo emyezi? Ate awulira essanyu kubanga okwenda ne bwe tozadde. Kwenda iza. Eyo si nsonga. These days for men, yeah. Eyo si nsonga naye kye nkugamba. Nga bw'ovaawoko. Awulira essanyu. Awulira essanyu. Ate bw'okomawera abajjajjaffe bakyalanga omwezi mulamba taliwo yagenze mu safaari. Agenda okudda nga eri nga yakozeeyo amaka amalala nga bamwetaaga nnyo wano. But human nature has a creation. It desires what it doesn't have often. Okay. Ekyo kitegedde ekyo. Whatever is not available is needed. Is needed. Bwe sibaawo, Doreen, bwe sibaawo nga wamanyire okubeerawo n'ompulira mu ddoboozi ekiro nga njogerayogeramu awo ne message zibadde zikutawanya ne zidduka. Waliwo akayimba ka Mary Butter. Kenkwagaliza owulirizeemu leero. Bakayita bati? Bakayita Madowadowa. Madowadowa? Mary Butter. Nze nkawuliriza manyi mpuliriza nnyo obuyimba bw'omukwano ennaku zino ate obukadde. Madowadowa kamukwano? Kamukwano. Olimba. Oba toyina akwagala obeera Madowadowa. Obeera nga ku bbala ly'engo. Toyina, you just there. Madowadowa means bitonyeze tonyeze. But there's a line she said. Era ngenda kujjukizayo Doreen. Ola nze yagamba nti daddy we yamugambanga nti bw'oba oli muwala soma nnyo kola ssente. Okay. Abeera ali awo nawulya nga bimutabuseeko n'akubira maama we. N'akubira maama we n'amubuuza mami. Daddy yangamba nkole nnyo nfune ssente afune emirembe. Mami we n'amugamba oyo daddy we yakulimba. Essanyu ly'omukazi musajja wali. Si ssente. Essanyu ly'omukazi ettuufu musajja wali. Ng'amulabako. N'agamba gwe alina kalina ng'ogisulamu bw'omu. Osingibwa kaddayana akali kazigo nga kalina omusajja. Bwe kimanyi omukazi ng'obeera leka mu nnyumba n'ebinnya bigaana okufuluma ennyumba. N'ebikere ebikujooga. N'emyayi gireekaana nnyo. Enzikiza eba y'amaanyi. Kwate muli father figure. Enzikiza ey'omuntu ali mu nnyumba eba ndala. So what am I trying to say? Obufumbo bonna bunyuma. Nze manyi netodde nnyo mukwano ate ne guntamamu at one point guntamamu. Why? Mukwano, I'm a lover. I'm also a lover. It's mind I'm a lover. I know. Katandika bintu byo Bryan, I know you. Kumanyi. Okimanyi nti kikyaka Katonda anakyatogerera. Tumaze emyaka nga 9. Nga tweraba nno. Nga tweyogerako.
Wizo okwewangulira awe ekitiibwa kya baby mama ali special. Yagala mukazi wa, you know I'm jealous. Yagala mukazi wa Noonya. I'm jealous. Obanga oli jealous. Jealous is agreed. Naye olibyo you know okwekomako. Ejye emyaka gyolekera okuba jealous. Jealous ine emyaka kwekoma. Mutaba. Jealous ine emyaka kwekoma. Must ejo. Kati fa wali mu 30 Olina kuba jealous. Jealous ekoma ku 24. Jealous ekoma 24. And that's why you get to settle for less. But because of what is settling for less? You just go with anything that's available. Is a sien kugambye. Nze ngambye cha jealousy. Auntie. Ekoma ku myaka ejibu. Auntie wesibera jealousy ngera kufa atwala ekintu tukyesifa. Because when I'm jealous mba nkwagala. Nebona mfa. Bryan. Ero ja kufuna kati onjagala nze. Kwa example. Njagala. Simanyi kumaze banga. Neruli. Simanyi nze simanyi bwenzi wannema. Kati oba oli jealous. Wetaganda tamanyi bwenzi. Brad once. Nendo baso okutuma abakazi babiri. Baba basatu nga bakuganze nze nabako kyemba kwande bakubula. Are you sure? Okimanyi baso bakutuma babiri basatu. Bomanyi ko babiri bali benna. Manyi ko babiri. Babiri bomanyi. True. Atenga you don't look the type. Kati woweza wokuna obo okusatu nkuwo mutwalo Doreen. So it's true there are men who don't cheat like that. Cheating kitegeeza ati. Okay, who don't sleep around. Should I say that purposefully? Purposefully? Kati nsolo kumala ennaku nga 5 nga sibase. Nga sizize ebintu ebyo. Oba mu week n'omwezi guwera. Nga guli purposeful. Naye I'm going to tell you one of the mistakes Doreen's mugenda okukola. I'm having a tour called Storms of Love. Right now. That's why I called you today. I said something it's going until the end of the year. Yeah, Storms of Love. We're in a storm of love. Storm kitegeeza mu Luganda. Omuyaga okutambula. Right now I'm going to tell many young men muti abatowasa lindako. Lindako. Tawasa. Yeah, why? Towasa kati. He's in his 20s. Lwaki toyagala wase? Togeza. Waliwo ekiyitawo mu lindako kiveewo. Waliwo oleveri wategenda twala emyaka 4. Naye gye emyaka 4 ginagwerako ng'abakyala ate mwe mwagala okuwasa. Nga mwegayirira nnyo nga mukyala gakola katale. Mutyaba. Kola ebintu bisatu omusajja. If you want to survive this storm of love, kola ebintu bisatu omusajja. Labika bulungi, beera mulamu, funa sente. Okakane. Wenafuna abakazi bagenda kulwana. Togoba because time is going to come where nasoma Bible gamba one of the scriptures in the Bible in Isaiah. End times. Not in end times. There's a time that's going to come when 7 women will cling on one man and say, "What it wear in nyalyo." Nga Doreen oyagala kuite semanda, Doreen semanda. Yana sasiro nga utuchali agala. Nga Bryan nyamba bashiri bagambe nti bampite semanda. My goodness. Kati omusajja nze abana abato banamba gambe nakutowasa. Bofuna gozala muzalemu. Then to focusing on mothers. Single mother mwakitegeera bubi. Tata omwana abaja ali era akyala bibiro omwana toba single mother. Single mother ina tamanyi na tata jali. Nga time like there is nothing. But if the father is involved, actually abakazi abasinga mwe follow single mother. Kubanga bye mwaga tebiriwo no zunga no mwana wange. What is single mother? I've just realized literally mu bakazi baba single mother abajja okwogera naffe. Nchizudde abakazi bamala obudde bwabwe 99% nga bakola ebintu ebigoba abasajja. Ate we bagenda ne bagamba omusajja yagenda. So tuchikola papa silinga nga kunyigiriza kunyiza. Abakazi be batochalinga nze abasajja mbamanyi tuli mufumu netubona abona. Women spend all their life doing things that are chasing away the men. This storm of love, let me tell you why the storm is there. Inaka documentary inaka post ke nakola ko some time back a year ago. Waliwo feminist gwe manyi mu Kampala muno. Yagamba nga bana girl child you don't deserve any you don't settle for less. Don't allow a man to treat you this way. Mukwano kati she's around 39 or 40. Yeah? Yeah, ngamba statement recently. Na era na njogera ku social media nga Bryan abasajja nga babuzi. Ngamba bade manyagwa gamba don't allow you tell the girls don't allow a man to kumanyira. To do this, yeah, be principled. Sakumanyira is supposed to lead. Because men are taking back seats, that's why you don't lead. Because you're trying to show me how to lead.
The moment you show a man how to lead, kati omumanyidde nga kati mune gwa bimanyi gwo mugezi tambula. Katananya musajja abuze. Yangamba Bryan omusajja abuze. Nene wenda upostiwe nga ali awa women empowerment. Ayiraka mbalenda kogera organization ke. Naye mukwano abasajja bamubuze. Ne ali walinga empowering abaka. Ali kubana abawala. Don't allow to settle for less. If a man does not meet your standard, let him go. So that you can make it. No, you can't. Sister, you can't make it. You did a man. You can't. So can't live without a man. No, you can't. Doreen, no. No, right now it is okay, but there are moments when you feel like... No, in terms of what? Gasina musajja. No, for now, yes. Yeah. No, na betiro. Lwaki sinaba, I have to. Kati oyala buliri bwaki nga tewali agenda kwebakamu. Katose kati. Oyala buliri bwaki nga tewali agenda kwebakamu. Singo kwebakamu nga nze. Shoka mu mutali singo talina kunaba talina kwala buliri. Talina nakulya. Gwe towulira nako ngoyala buliri nga tewali ngogenda kwebakamu bwekka. Hey Bryan. No, but anyway, the storm of love. Why what's up with why this tour? I chose this? I know eventually I've had intrigue. I've had many people contact me. Management in the Wakabi. Okay, management in the Wakabi. Management in the Wakabi. Nice to all over the world. Non-Ugandans get into my inbox and ask me stuff. And they're like, man, I like how you articulate things. I think you're blessed for this. Yeah. When you talk to somebody about love, they feel it. Because I don't talk about love out of hate. I talk about love out of love. Yes. Because I got love. I know, your love. You know, mkwano. I know. Kademani yogera kubyo mkwano. Ndiogera with precision. Nkaka sachenjo yogera. Yes. And this lady call me. Yaina ebisirani byo. Yaina ebisirani mukwano. She was South Africa. She told me, Bryan, I think I'm not blessed in love. Nangamba. I met a man when I was 18. He was a lovely guy. He died of cancer when we were turning 23. That was my first marriage. We didn't have any baby. I married again around 30. This guy died in an accident. And then I was afraid of dating anybody until I was 39. Here I did 39. Omusajja alikubulira agenda kufa cancer. Naga Bryan, are there people who are not meant for love? Remember, tell me your story. She was a beautiful girl. And I even fear people approaching me. Because right now I'm at the level where I want a child, but for me it looks like it does not work. Then I followed the pattern behind her. What followed the first accident? The first accident, baba kuyomba na guy. Nga bayombi guy na nyiga nagenda pop namutomera omusajja okubiri yafa enfajja yafamu. They say it was a cancer, but guy yetabwese yewa yamira ebidagala to kill himself. Nene bitakola at that stage nalwala for a long time namana afa. But ekyali muzisa era omukazi ono straight yo no mukazi. That's when she was telling me back the story. Abakazi abasenga buli kizibu kye muyitamu, you contribute 99% of it. 99 kali mu abasajja mu contributing 1%. Katonda yabawa will. Mweba natural, mweba mother, you're the mother. You by the way, though buli choyagala kibeere kijja beera. Era omukazi eka eyakiriza amaka gafe gegafa. Not in a relationship or bully petty. It is marriage. It is always the woman who insinuates or who starts or initiates the separation. And so together atani kokola ebyakola. Buli maka agabaddewo 90% omukazi yalemerako. Wow. Why do we say that? Women, you're the power. You're the thing, by the way, Doreen. Yeah. Well, I've been talking about it now. Bidebyo mutamu. Teso akubango kiriza nga sikiriza. Ate bijja kubaawo bona kiriza nga bwe twa plannings. Bijja kubaawo. Because you are the decision. I'm the decision maker. Kutegeera. Bino bitukwana nafa abasajja nze nkukwana negwe kiriza nga kigenda. Yeah. So what I'm trying to say, the storm of love is here because storms are so many. We have 3 storms now. We have the social media storm. We have the storm of feminism that was sold to you as a lie. And the third one? Baba limba. Feminism lied to you. Nti osobola.
Ochimanya babaga nti musobola. Yeah. We can make it without men. You can't. Ola bastandi ya mtabeno. Baji kolange egenda ko kilo mekoloza. Kati kujiteke ko TV. Zile za fezeti kutezedda. Just sobola. Kati mweche baba limba, baba guza ka stand ka feminism. Baby, you can do it without anyone. Baby, you are everything. Baby, you as long as you're moving. When you have the money, everything is sorted. If it was money, senga shakibu tibamuas. There was about tibamuas. If it was money. So I've met rich women who tell you, Bryan, the pain of seeing that you can call shots and everything works for you. When the money to come. To come. Bryan, so onesento Omusajja na kole ekintu ng'ataka sajja gwokalabira buli kimu nekako kola ekintu nokkiriza ndikakikoze. I know Sirika. I don't know Sirika nga tojja byogera. But what I'm trying to say, the storm is here. The storm of feminism. The storm yabidi abagundi aba alphabet. Abamanyi. Ba alphabet. Ba LGBTQ. QISTIVXA. Nayo storm ndala. Nayo storm yazze weri. So those storms have made love uncomfortable. It's only going to be a chosen few who are going to stay in love. Naye kidependinga ku bintu bisatu. Kusalawo. Dowe ntoyagala kumanyirwa nkulaba. Togenda kufumbirwa. Nedda naawe. Oba toyagala kumanyirwa togenda kufumbira. Eno mufumbo nagamba tumanyira. Wangamba ko muntu mumanyira mujoga. Tujoga. Ate nawe wona afumbira. Ojafunayo gwojoga. Mufumbo twejoga. Naye ate ajoga ennyo. Musajja. Kituufu. Wachimanyi feminism webagamba, if a man cannot give it to you, does not allow you to do stuff, don't allow. Omanya kizibuli wekijira mu kujoka kwa basajja. You have the money gwe nanyini sente, gwe nanyini nyumba, ate ne kubira ne mu nyumba yo. Ne sente no ngagwa kuzemmere no jijjula ate ne njiriya. No yabakana ku kitanda kyange. Nga buli kimu gwe wakigula. No manyira ate no nkuba. Ate ne gamba sebo jamu empare. Ate no ne boxers ate. Tukweko kumanyira gwatayagala kumanyira tofumbirwa sigena fumbirwa then naye ate bonasigala ng'oli mukazi era ogenda kujogebwa okimanyi time egenda tuuka nga semanda tokyasobola mutuukirira nga lwaki nga tokyasobola nga kiki nnyo nga sikaaliwo ku mulyango guyinako access ate nga nowa bodaboda eri akuvuga takyasobola ng'oyinayo ka bodaboda nga oba wanabaawo bodaboda ebiseera ebyo nga ye access nga ebugumu kw'olijja wangi nako mukazi yange Bryan ekyandiisa owa bodaboda oyo namala ebbanga nga yanvuga naye nga nzire waka nga ngenda akola ambi nadduke tuke ekiro saamu talina musajja naye nga akola evening shifts biki kati lumu aba atudde ku bodaboda nawulira ebbugumu ery'omusajja nga lyanjawulomuuko namunywezamuuko ogwasooka wano netubakwata buti abodaboda babuguma aga omusajja yabuguma nengamba sajja nga abugumye n'agenda ogwasooka ogwokubiri enkuba nebakubamu nenga bulwamuva akawulira afa namunyweza nga yali clean boda nga bakyafu si bonna kugambye omwoyo we gulinnya nga kigenze kiri ekyolugezigezi ojja kwerabira ani so kati ogwokubiri nawira nga ebbugumu mweru bugumu nga mweriri naga Bryan wa boda namulya namulya. This is what you need to understand as a woman. When the storm of love is around, not the times. Salawo mangu buli kyokola kikole mangu. Dore nikansooka nkubuza ekibuuzo nga mukwano gwange gwe mwala atulaba. Okundya leero n'okundya after 3 years. Oba tondi bonjawulo kyeriwo. Twali njalo bye Dore okunzaalira akabebi leero guno mwaka ne tukazaala n'okazaala 4 years later. Era banza naye gwoba webonyeza so manjagala onje 3 years imahiri mbanyi banku sadinzemu katuna at least kono banyangu yenyo basi manyi kufuna mu PhD kakati mwabana ababwala omuntu nga tannakulya takwagala. You said it that time bakwa chogera ko katono for real kulya mbasi buli kyenko gamba before kulya kiba kya bulimba so chongamba after kundya promises zona ziba ntufu after kulya kandi ko birowozaamu buli kyenjogera nga mazo kulya ogusooka ogw'okubinyiza okuba njagala kukwata mu gwakubiri kasankulyamu emyezi ng'ena nensigala nga nkugamba ebintu ebifaanagana
count on me. And most storms of love I teach people, don't waste time dating people. How do you we get to know ourselves through dating. You can't. Yingira mu kintu omanye ng'oli eyo. I'm telling you need 3 things for dating. 1. Kumanya kika kya musajja gyava ne waba ne bimwetoolola. Ebyo so yimanya mu nnaku ezo. 2. Your investment. Invest in private investigator Bryan yani abeerawa. Bryan bw'anfiirako ekiro mu muziika wa. Mwate bye mwandisose musembyayo oza dating nenga bw'omulya. Oza dating tuno nenga bwe mwerya. Nofuna olubuto dating tuno nenga bw'olya. Ogenda okujjukira what you should have done earlier to know where he is, where does he stay, what is it about him. Nga it is far too late. Yeah. Omanya abaana ba besiri wazajja ku tomanyi na bimufaako ofunye lubuto. Alisikoseo kari ya watali. I know. Ngochimanya abantu bafa kwa ebintu. These details etugamba abantu. Taatawo tamumanyi. Bryan, Doreen. Nze mba nkulimba Pax asobola okumanya nti nkulimba. Munange batugamba muna basajja mwemanyi. Nze nsobola okukola line Pax n'agamba temulina. Temulina. Because we are men. Oh. Invest in a male friend or a male brother just for your guy. Bomo yo guy akwana gamba Pax mwana chinkwana ekyo kigayo kiraba ote. Pax aso tunana nagamba engeri jasaze ekireveyo muyaye. Alimba. Ekyo kikalu kyolaba kyaba ferefere. Engeri jatambula muyaye. Nedda oyo mugende empola. Pax can see things ngego labira yaza it smells good. Nedda. Dating, what is dating? Dating is knowing the details of a person you're going to be. But how can you know if you're not investing in it? Abawala ba investing in non-issues. Now you go and buy a piece of 800k. No we yokolako mfucho kwata emitwala 3 ozwese manda Bryan akonyeze ku musajja. That's where we are. The storms of love have confused you people. You're looking for non-issues. I know. Non-issues be mugoberera. The physique. Me parking that car there, that Mercedes, you see how cool it is? Very cute. Me parking it there does not qualify me to be your husband. Because it's not my car. Because most of you you're qualifying dating by those things. I take you to my house, the apartment looks good. What otebye? Nende kawona ebintu ante olondabise. Nengo erenzire kawona nko kujja buli weekend. Zino nkulaga akodi akapya akaba komando. Bali eyo bali buziga size eyo wagulu. Bache bakola. Ajana kwana Doreen. Nate kama kakade mmotoka ne kabeerawo. Ero no kalabako. Napeke nakuwaeta. Echana akuvuga nga inawo bando yo mutwalo gwa dola awo. Kate mweyo period alina bazifunyeko. Najja kunakuteka mu nyumba yiga inamukuyaga mwana jangu ne sente zo I want to pay you clearly. I don't want to sleep with your money. Nazi kuwa gunyini sente. Nolaba nga basasola gaya sasola mwana mtwalo gumu. Nempira Pax mwana jangu tukirali ngeno diru ne muwaeta ne mwaka obukadde 5 ng'obulabako nenga Pax yabo mpadde ne Sharon nga yampadde omutwalo bonna ne mbakubira mzinzi bawe gunozirabako. The stupidity women have fallen for is they want to see the money but not to own the money. Mtaba is in agreement. Mwabakaze busiri bamwe mwagala okulaba. Tuvumye. Anti mwagala okulaba se nenga temuzirimu. So if I pay mutiabo mutwalo gwa dola nagulanga ngujjawo ne ngomuwa ogamba nti maze nenkulirako emyezi 6 notadamu kumpulira nofuna n'olubuto by the way nolekera okwata n'amasimu gange nensasayo ka ticket negamba ngenda nagendaga nondabanga ninye ka just Kenya no guy traveler. A lot of men have invested in giving you exactly what you desire. Okay. Because women, you don't want the truth. Because you're liars, you want to be lied to. Oh God, we are liars. So why the storm of love is what was love now is Telemundo. That's what we are looking for actually. You are in the Telemundo. I need that attention. Telemundo. The only reason why my sister, you are going to be here, nkusubize zikole baby lero,
ogane ne next year nga toyagala ongambe Bryan Manya jam tuzaale nga neda Doreen nga bano bazaala dago wagana chika nawe noneragira kono kwa basi tayagala gucho olina okumanya my sperms are expensive anti zije nko mukula Doreen kavali kalinya Bryan eto chibaga manete muchiwuliriza you must know the times when are you doing this nzije bwenkula Doreen kati myaka ja fojimanye yeah esawa zino baba nonya final value ya maanyi mu katale ko mukwano nze nkukakasa ndiye kifo omusajja ali mu 30s ali more valuable than omukazi ali mu 30s nyo gochumanya omukazi ali mu 36 no omusajja wa 50 the 50-year-old guy is more valuable in the market of love than a 35-year-old woman chogama tuli bubinyo value wete betambula value y'abakazi je tukomokola je komokuka Doreen kato kansoke nkubuza kansoke nkubuza andi kato tuka inga gwe ancestor kati Bryan, don't start. Mutukanga mweba ancestor betika. Doreen, I want to ask you something without being offensive. When I am with you and I tell you the things I tell you, maybe I chama yafe tunyumi yako ngale tuli ku camera. Yeah. The things I tell you about people, about what the history you know about me. I want you to put us on the pedestal, to take our katale. Esawa zino. Value ejja kujirawa. Mne goba kuzala ne value. Ngetebanzala nayo nze njeteka kompola mpola. Definitely. Kati mukuzala nayo ekaddiwera mangu eyitako mangu. Time etuuka nganze benkukwana nonsaba sente ndabye ddala ngoli kikolimo. Iye mukama kato. Omukazi ng'olina emyaka 35 n'abaavu wacho obosaba omusajja sente. Kati abalina okusaba omusajja sente. Wali okola ki? I was also struggling, trying to live like you, survive like you. Nga abasajja bali mu 40s kati banafuna sente. Okimanyi wagobako ku sente? Yes, nekati nchazigoba. Okimanyi walo sente izo wagoba n'ozigaana. Waloze nako. Ku 28 ku 30 n'ozigoba. Nze nga sina opportunity eyo nno. What am I trying to say to in the storm of love? Musalewo mangu, buli kyokola kikole mangu. Ati wala bana bengambe nako zino tekyali love ya ddala, love ya ddala eri mwana we gw'onaazaala. Nenga. Tekyali love ya ddala. True love. Kubanga akatale mwakoonoona. Storms. The storms of love. Akatale koonoonese. Oh Lord. Nga tulabye kati ffe ba lovers tugenda kola tutya. Ba lovers salawo mangu. Doreen, toyina genda omusajja gw'oyagala kyonna kigamba genda omusajja akwagala. Bakwagala oweebuzabuza. Oza bakwagala koki? Bagala cookie. Kijuti. Kati ate tokigabira obwerere. Toyina gw'okigabira wabwerere n'akirya n'atabako nakyakolawo. What am I trying to say to you, darling? And you girls that are listening to us. Buli kyokola kolawo salawo mangu. Before it's too late. One of the problems I have, women keep on giving themselves the consolation. There's always time for everything. You'd rather be nedda. The storm of love, when it hits you, it doesn't hit you the same way. Doreen, you're wiser now. The wiser you are, the harder it is for you to get married. Because I'm exposed. Kasosu ko lugezigezi ofumba bukulemi. Gocho mwenye abakazi mwita exposure. Lugezigezi. We are too picky for life, yeah? Lugezigezi. Kubanga bona abakugwana batukisa nga tebakyakugwana naye ng'okyali ku lugezigezi oza musajja weetaaga mu kidore kiki weetaaza omusajja mwetaaza security mwetaaza protection right sema security kati bana basatu bani bemanyi bwagaana mwetaaga professing ngao bali bewagaana ne money tebabirina benagaana tebabirina bali abasatu bemanyi ko tebabirina security oyagala bakubiba kondo oyagala ki ba exi nadalo oli olio oyagala wali chechiracho oyagala abina chechiracho oyagala omanye kyakubuza ati lwa lugazigezi kyabuza lugazigezi lwe lwakubuzabuza casing ekuli ngalo moja kutoka isera najuse abakazi temumanyi kyemwagala ojuka baida byatukolanga fe those days we used to have Christmas ne batekawo wrapped gifts bili alondeko bwenoga nolondo ogunene nga mulimu tray alonza akatono nga mulimu essaawa yes coming for something valuable so akaza basinga casing babuziza nnyo
You don't know what you want. The stones of love. You don't know what you want. I know, right? But you know, because that's why there's a lot of death happening even these days. Mutu kanonga jola ze bagenda kusaddaaka. Basaddaaka nnyo nno. Kituufu. Basaddaaka nnyo omusajja omutuufu dawe ntagenda kuyira buwumbi bwa ssente. Azijjawa ye. Azijjawa. Kati beba wakati nga kuva internet yawedde ne bamuwa emmotoka. Kati oyo akuwadde emmotoka nga boyfriend nga just girlfriend omuguza ati. My heart. Kati naye Doreen bw'obanga omusajja akukwana bukwanya n'akuterawo emmotoka tolina value. Omusajja akukwana obukwanya nga tanaakuwa kyakwadde n'akuterawo emmotoka tagenda kuyisa nga kya muwendo because akimanyi wanoona bye nnina. Men are not fools. Baby, men are not fools. The moment you come, you're building. Mwagala nnyo bloke eyidde ne temwagala kusamba ttaka kyekizibu kyammwe. Doreen, essaawa zino buli w'otunuulira ayina ebingi. Chances oyo ayina ebingi waliwo eyamugumiikiriza n'abizimba. Kyova nagamba ka Doreen tonoonya musajjawo. Bo musajja w'omuntu. Wangamba nzibe bubbi naye mama. Bo musajja w'omuntu. Tebabbika. Olaba nabo bagezi kati. Bagezi kalina. Gwe bo musajja w'omuntu. Jimanye basajja abafumbo nabo muli bagezi. Tuli bagezi. Mwatanso okweraga. Tubabaza because we know oyagala ki. Okujjako nze omusajja omufu ina w'omuwa omwana ajja kumuwa ku first maybe. Yeah. Naye ekizibu kye muyina oyagala nkuwa omwana ate nkuwe ne time. Yes. I made a post nkugamba 9 rules that govern a married man. I didn't see that. It's on TikTok. Do not ask for more than he's offering. Awomugobye. So explaining Doreen. Don't ask for more than he's offering. When you find yourself in the space of a married man, don't ask for more than I'm offering. If I'm offering you days, don't ask for a night. The day you ask for us to spend a night with me, when I tell you don't call me after 6, no kubira at 7 na ngamba go mateko gamenye nkugoba. Don't ask for more than I'm offering. Bwemanku wadde okugulu tosaba mukono. Ye kizibu kyaba mwabala Doreen kakati gwe kizibu kyolina. Married man akukwanye. Ayiseke wo sawa nnya. Ogero tanko gamba ne watusula nawe. Wala omukazi yakola na married man ekintu nanyike engoyeze. Married man yatugamba. Mwana nagenze wakachiki nenkubamu nonyengo isiziraba. Mwana Sula wanangamba I have to go. I told you I never sleep here. Akola ngengoite kazi nyise mabafu. Ngayagala sule. Yamugamba zigolole zikale kati. Zigolole zikale. After this is the end of the relationship. Akala oza asaga. Zigolole zikale. Nazigya nagolola. Nazikamula nazigolola. Teyada mumulabako. Don't ask for more than I'm offering. Kata mateka katugedore ngatize nkwabukodye sister. Mfuna nganze married man wo. Kakasa namba emutamanya. Ye rule number 2. Number 2. Ontaina kumanya. Kaitegeza bano aberaga katwalo chick bitola be recently. Choka biri byakagwa oli bakamutta. Chick comes out before Valentine. Mbu chimanyi joli one block inze oli wakanze kati omusajja nzamu ina. Chovala muta afabe mutategeera. Number 3. Number 3 ubwango oli mwana muto ngoyingirira omufu nga tomanyi kuloga. Togenda wa namba wa musajja Omufumbo. Neda nawe bolaba omwana ow'obuwala. Olaba omwana ow'obuwala nga ayingirira amaka g'omusajja. Essala ekola. Omanyi wetejja kukola? Already you're out of prayer. You're acting contrary. Don't enter what God has put together. Don't separate. Kati prayer tegenda kukola. Loga. Oyinogenda mutogo. Era obango oyagala kuba nababiri nga tomanyi kuloga. Weesibe bbiri. Lwansonga n'ennamba emu anywedde. Aye tomanyi byakola kusigaza musajja ono. Tomanyi byakola kusigaza musajja ono. Ate nawe namba emu tegeera bino. Musajja watandika okukwana yiya bojjawo oli gwosigalewo. Kati gwe ng'oleka omusajja wo kubanga waliwo yakwanyi. Yiya ngeri anti basiru abo. N'omusajja omwana takyalina ka value. Namba 3 ku musajja Omufumbo Doreen. Njagala abakazi abasinga kino bakitegere bulungi nnyo ate bulungi ddala. Omusajja ono never trust a married man fully.
werekera omukyala we najje wuuwo. Ne wabanga wangadde noli myaka. Na wajja kulekawo afuniyo omulala. Kitegeeza omusajja si wuuwo. Never try to own a man. Oh. Kati bikutawanya you want to own. Yes, I want you to that's be not mine. the only person that's going to be your is mine. Mutabani we ye wuuwo. Zaala gwe kasonza aliro omwana Doreen. That is your son. Ye wuuwo nze siri wuuwo. Naye mukama. Storms of love more confusing mweka. Doreen, let me tell you something funny. Nze nkumanyi depanga. I know. But everything you have said not to. Ntize siri chikola. Wachimanyi wachikoze mu nkukutu. Ngatwali ama. No ganza tell Omusajja muze I'm not dead married man. I'm not dead married man. Sijja kufumbira. Golokanga Bryan. Tebakulyangako. Married man takulyangako. This married man. This is serious. Seems to be nenga watugamba nga luli no married man. Storms of love kola buli kimu kikole mangu. Right? But there is a scripture gana Omusajja kuba n'abakazi babiri. Abamu Bible bayina n'abakazi balinga bakumi. There is scripture kakadde let me qualify you. Sweetheart, let me qualify you. Bw'osanga omusajja omufumbo. Lwako mutemanyi vetting. There are people who don't qualify to have more than 2 wives. Why? You have to know the qualification of a man. Chiche mwetaagamu. Bw'obanga guy mufumbo natandika okwogera ku bikwata ku mukazi we waka. Oyo mugobe mangu. Oyo mufu. Fire quickly. When a man is married and starts talking a shit about his wife, then there's a problem. There's a problem with him. Even when talking about the ex, right? That there's nothing nice to be said to say about the ex. Oh, Manya, there's a problem. There's trouble. Vetting character tuziyitamu ezo. Kati fete mind you na wife school. Olimba. Na mkwano gwange ina wife school. Amita Salongo banji. Ina wife school. Oyo ye bambi. Kati mukusomesa wife school. I meant a man, but this is where the storms of love have come in. All men today. Nakafuposke nakolanga. No nyabasajja. Abakazi banji niti sina basajja. Yes, abakazi banji. All the men in my inbox, they don't qualify to be husbands. They don't. Bagala kulyamu. When a man boldly says, Bryan, mfunira ekikazi nga kirina ku sente, nkoye nnaku. Bryan omujina ngweka kasampa ngamba now this man has no value. Yeah. Now I value men mwetegeke. Gwe mwana mvuka atulaba wano ku dodo. Wetegeko value eki. Omusajja mvubuka. Ogenda ba wakatale. Ne ku myaka nkaaga ogenda ba wakatale nnyo. Kati value yerwa kwerabirira ogambe kwerabirira funa. Gwe kakasa ntoli mulamu. Tolwadde birwadde bino byatawanye ebyo. Kakasa oli mulamu. Pressure bichebyo bidi. Nina mukwano gwange komando yangamba ko Bryan. Bobanga omukazi akuchaye sanyuka duka. Sanyuka atojubilating agenda ko out. Ne mugaba rati. Naga Bryan nze kuba kazi bendabye. Chenda yemba kazi. Ngenda kola yaka olugambo. Yanga Bryan. Unaku muna distressed nnyo. Nengenda kuwa kino hotel cheri sijja kikubira kalanga. Ndiye cheri ky'abakazi. Tubachi best chokera kenda Bryan omusajja mukazi yangamba guy yanga Bryan that day I gave up on women. I lost every respect I had for women. Nensanyuka nti lwaki abakazi bankyawa. Mukyaliwo yamutwala nibasasule omutwalo guyingira. Ku mutwalo yuno omukazi akubeerako owoyagalira. Wow. Walaba nga tuyingira hano kuyaya. Omwana na hello how are you? Walidde kati. Waleri bakubuza wafunyeko. Bw'osasula emitwalo gye esatu eri ku VIP. Mukwano. Lap dances and everything. Bikoma ku lap dance. Ne enter dance naye egenda. That's how stupid it is. And guess what? This guy told me, Sigena Ngayoko, it's only the most beautiful girls. Ngulaba yatuka nabuza kana kamu. Boss nakamba gutola ba customer. Tola ba customer. Yakajana mkamba. Omusajja yangamba yakabuuza, what are you doing here? Agamba ate nkola ki? Kakati gwe muvubuka gwe kola sente. Mutaba, just look good. You're a fine man. Take care of yourself. Smell good bano. Tugenda banoonya nga tukamira. Mujja tunyonya. Bagamba mutaba mabi mpe erinnya lyo. Mpe erinnya. Ate tutagane government tukolere ngo omukazi atali mufumbo tafuna kifo mu government. Naye mukama. Hey. She was that bad. By the way, mtu falo mwala gwe nalabye recently ngamkola ku interview. Ali 20. Ngafa she even dropped out of school. Ngama senko yokola my apartment see lifestyle is being, facilitated for. Nambuzo okola
sikoze nako okukola ngalo kange byokola sibisobola kakati oyo kyayitamu okimanyigwe kyayitamu okimanyi. So what am I trying to say to you, my sister? Omwana ali awo, the storms of love are here, but only the wise are going to stay in love. Are going to stay in love. Nze wala ebintu byendabanga binyiza omukazi n'engamba laba nnono tamanyi. Laba cheating ekyanyiza abakazi. Bawo aba akyakomawo ekiro n'onyiiga owedde. Bawo akomyewo ekiro n'onyiiga. Yes. Bagenda kukulekawo ogenda kukaaba. Bwe nkomawo ekiro n'onyiiga ojja tutuuka ekiseera ng'onnoonya nga tondaba nga you wish I came back at night. Nga you wish a man came back at 3 nga tomulaba ow'okujja at 3. Obwana kyembekedde bulumu okula. Bwakyogera bulumu okula really. Bulumu okuze. Manyi otuuka nga weesonyiye abantu n'ogamba I can survive alone. Otuuka ekiseera nga naye amagulu gakuluma ng'oyagala agamasaaginga nga buli otambulako vaano amagulu gagazimbi. So am I going to tell you girls today, I love women and I always support women. You are everything you want to be. You are creator. Yeah. A woman, you are a creator. You see this beautiful hair of yours? Yeah. So you mangala omusajja agenda zikwata mu dori. Magana zisamu like. Akunyikola kananga kano kenkunyika kano kawulira. Kamanyi mukwano kawulira. Tewezanga okafuna mu kubuli bali. Okawulira ako. Okafuna ali kuliri. But it's very important for us to also know nti eriyo n'abasajja abasiru. Idea. Regardless of the age. Ngabasiru. Musajja ali mu 50s nga musiru. Ng'omwana ali mu 20s alina amagezi okumusinga otandise nno okulowooza naye mu byonna byokola bebi tewasa omwana gw'osinga emyaka. Why? Lwaki? Muvubuka gwagenda okufumbirwa Doreen ng'akusinga emyaka manya bino oba watolirwedde kumanyirwa okufumbira mukazi akusinga myaka nti aba tokkirizanga okwasa omukazi akusinga emyaka bamanyira kamanyiiro. Nesi buli omu. They justify it. Okimanyi emyaka ensanvu asobola okukola ekyobusiru. Gwe bw'okikoze gwe basinga emyaka gyo egigenda oba justifies. Mukwano byonna bikole naye akusinga emyaka. Mwesonyiwe. Ogenda kumenyeka. You will never agree to disagree. Oli kyennyanja nze ndi kinyonyi. In above of being kyennyanja, the other this kinyonyi is young, can't fly. You are a big kyennyanja that can swim properly. So I will understand if you came to me and said, Bryan, guy akankwanye twenkana emyaka, but the one thing I love about him is a communicator. The one thing I love the fact that he's aptitude with his work. Trying to build himself. I love the fact that he's aptitude at something, he's doing something. Yeah. I never amanyikiddwa. Osanga bano nga ojjawo olunaku ne lukeera nga bujjawo social media talina wagenda kulima. Kituufu. Nga talina kirala kiddako. Ne bajjawo social media talina kiddako. True. Nga wamusanga because alina byoyagala, he has a good birthday, he has everything. No, sweetheart. Nze ngenda kugamba buli lunaku Doreen. Ate guno omwaka njagala otukoleyo show nga mutyaba nga osesema. Njagala oseseme guno omwaka. Nende rules otwaddeyo ssatu zokka ennya zokka ez'aba married men. Ante kati walule eyo musanvu nsiru. Bw'osalawo okuzaalira married man oyo mwana wo si wa musajja. Ate kiki otegeeza ng'ate osalawo okuzaalira married man. Mani yantaddemu spams ze wale. Osalawo okuzaalira married man. Mwana bawange. Bino byowooza ekirombo okuba esi midnight. The pregnancy wants burnt chapati. Njagala kamukene bw'ozaalira married man olugezigezi olujjawo. Okuyoya tekuteri kuyoya. Omwana wowo. Mukama. Ate kakasa nti ne school fees ozirina. Nedda Bryan. Kati gwe zaalira married man ng'oli munaku ng'olowooza nti bagenda kulabirira. Nakugambye amateeka ga married man. Waba akwagala, that's okay. Don't even count his wealth. Ate now that's okimanyi bwafa tobaawo tomanyikiddwa. Bambi waliwo mukwano gwange ng'agenda afiirwa married man we. Yeah. Naye yali alina olubuto. Married man yali mukyama. Married man tatufaako. Akaana apartment bali basasoddeko emyezi 6. Wejagwako twavaayo. Twaddayo gye tusobola. Twavaayo gye twasobola. Nze yali consultant nti omusajja ayagalamu tuzaale. Zaala kiki? Naye osobola. Kalimu ebyo bya high fly ebyo. He provides everything, Bryan. He actually told me not to work. Right. He's gonna pay everything for me. Married money at Natufaako. The pain of a second wife. Second side dish atamanyikiddwa. Ne ku mulambo tebakukkiriza yadde okwogera.
Ero jano sigale ne webuza. Oberene wekwese n'abaana bo. Bayita bamuleko basindika mpola duka. When you have a child with a married man, that is your child. That is your child. Your child. His properties are his properties, not yours. Buli kimu bobanga oli mugezi nnyo kakasa nti omukamulamu ekintu ky'omwana wo. Kakasa okamayo eky'omwana wo. Kakasa nti okamayo eky'omwana wo. Never married man mbagamba ekigambo kino. Bofuna akasaidi kika akemabega. Empower her. I know. Empower her. Mistake gye bakola abamu. Bobanga olina obusobozi kagulire akayumba nga kaako. Ng'olina obusobozi ya. Ogenda kufanga tekalina wakulaza mwana wo. Ate mwana wo abonebone. So baby, uyo omwana omufumbo. Nze I am one person who tells you bosanga omusajja omufumbo nga waliwo amusirwalirako mubbe. Nenga mubbe ng'otegese bino bibwamanga. Because asajja abafumbo tubona gye tuba. Nze bonsanga nga nzungazunga bwenziba. Nkubake. Mbaka. Ebisigadde bera mugezi. Ojayo mutwe. Keep hiding forever and ever. I shouldn't show myself. No way you should show yourself up. Sigala joli. Wala married man yakoze akaana kange ekyettima. Yakoze ki? Kafuna olubuto nakagamba ka meeting first wife. Kuduuka nekagamba gondo bagenda kutta ebyekisiru. Mbukagenda kamukole ki? Kabanga mino I'm traveling a lot. Yakatwala ngatogeza nogende ka Bryan omusajja yangambe ngende bo tebalina buzibu bakkiriza. Omukwano wadde nambe mu yakkiriza zungira yo mpola. So yagenze oyinza obutazaala. Oyinza obutazaala nobeera n'obutaba myaka 9. Nina akaana kana obutaba myaka 1 n'ekitundu. Terunazaalibwa. Nekati 18 months. Omukazi yamusiba. Kazunze buli wamu. Ate ng'omwana alimu atambula bamulaba. Kyaka ayinza n'okumerera ey'amannyo. But truth is eddogo gye liri. Gye liri kituufu alikola. Era be equipped. Doreen. Kati mukono gwe yagenze namulaba owedduuka. Yagenda she went there. Mulalo. Omusajja mbuye yabatwala. Mbunze njaganya batalaba bange bemanyi musiramu. Wadde mukwano sigala nga wekwese. The other rule that you never forget about when you're dating a married man, jagala okyetegeeze okijjukire nga Doreen mu kitwe ekyo. Okiteeke mu kitwe ekyo. Ekitwe ekyo kiteekemu ensonga eno nga nkulu nnyo. Yes. Nga nkulu nnyo. Famire y'omusajja. Ekumanyi n'oli emumanyi. Family y'omusajja mwe muli aboolugamba bamugamba. Banaye balina engambo bali. Family y'omusajja mulimu ab'engambo. Balimu enkwe. Balimu enkwe. Ate first wife balina bye baafunayo ne babawa obuntu nga buli kyokola eno gwe zunze ekitwe ekyo. Zunze ekitwe ekyo. Family y'omusajja gigende kompola. Family y'omusajja gigende kompola. By the way, gwe manya family y'omusajja tebalina kumanya nnyo. Gwe gimanyi family y'omusajja. Nebo tebalina kumanya. Tebalina kumanya nnyo. Because mubobe nyini mwe muli nabajja okuweddogo ngo namba emu yali bawadde. Tikampeera obutunda anti kazunga. Kale bukwane ne bakuwa akatunda. Mulamu wange njagala nnyoko. Yana byakwagalako. So it is very important. It is very important for you to understand those. The storms of love are all over. Ebitawanya love bingi ne ekintu kimu ekigenda okutussa ffenna abali wano. Botamanya biseera na biro bye tutambuliramu. Biseera na biro bye tutambuliramu. Kubanga trends zikyuka buli lunaku. Zikyuka. Bwesimanyi Doreen time egenda tukanga nga otuyita kusonga tokyatufuna. Kituufu. Nga tokyatufuna. Nga muli busy. Mutyabanga nkubira n'engano okukwata. Time ejja. Nga nedda nga siri busy. Naye nga sikyayagala kulabako. Kubanga wagaana bye nali nkugamba. Osesema. Mutyaba nga sikyayagala mulabako. Nga yagaana bye namugamba. Nga ngamba Doreen nayanziza mabega kati. Tulina okuba nga tudda mu maaso ye ali ku kifo kimu. Do you remember our first show? I remember the first show. Do you remember our first show? You and I, our first show. Yeah, I remember. When was it? It was before COVID. What did we talk about? We talked about age situation. Twogera ku age situation. Age situation, not to go about men. Nenkugamba where and when to quickly do things. Why say myaka kati mukaga? Hivi chakatuka mu COVID myaka mukaga. Before COVID, baby girl. Before COVID. 2019, the first show we did it in Dembe FM. Yeah, Bwozalila.
ngoina byotunda muka briefcase Dembe FM nenkugamba mwana wattu akatale kagwayo yanguwa nangamba no ata wali okoza otwato bana nga tuli tuti ntukomawo mukwa nga tuli tuti nengamba kalabe ngoli mwolulya nengamba nakatulu kyalimu naye bye nakugamba luli buto lino genda ekisiwo okunyiiza yatuukamu kitegeeza ati trends ate kolo waliwo akatale akaali awo nga ente bisatu waliwo aleeta ente bina ozigaana naye bali banakenya wali yagala mpe mu Uganda ngende Kenya tugenda wali bintu competition yali balina okujja eno time ejatuukanga n'embuzi teziriiwo sister atulaba time egenda atuukanga n'embuzi teziriiwo nina omwana omuwala gwe nagamba 3 years ago and that girl was so beautiful nenga buli musajja akwana oli sijja mwogera linnya ng'ayambala pieces ziri ze sirabangako nemugamba statement ejo nemugamba bagenda kulya bakulye oyiike nenga totedde mutwe gwo temuli magezi nagenza okuddamu mulabanga ne wigi takyayambanga n'enviiri zakutuka wano manyi wigi zikutula enviiri wano zikutuka nga takyayina n'ekibolaata naye nga bwalabika nemuga so inya libadelize nenga mukwano kiki naga Bryan oli mulogo nemuga kiki Bryan okimanyi ne follow me takyakola nebe muteka teri alumako oli follow me gwotunda follow me takyakola ebitundu bicyankalanye do everything in time buli kyokola kikole mangu budde storms of love work with precision ngenda kuba ka formula kamu akokusalawo when did you decide there's METT it's an acronym for MET acronym for MET oyina okumanya kiki kyoyagala mu mission omusajja akukwanye nzikiriza naye what is my mission is my mission kumufumbirwa my mission kumubba my mission is sente bw'onoonya sente kyekikukiriza mutyaba atazirina mission ye inokuba intentional mission ku Bryan erichi kunkola biwoma mukwana ebiwoma nja bikola sijja kuwa sente nga teri sente atenza omulungi nkwene sente please Bryan can be so this will be question can be so the question your mission has to be at a pattern at a level nkusubira na kumpa sente ate tuwamba lina chao sa Valentine nore no chikuwa nze gasafunye nange safu ate byo byongamba nja kutoka kisera nganda ojatuka kisera ononyo wuti watomulaba katika kole mechi mpanga butali mission is very important manya mission yana kamba kabana abo bwala boboza dating subject kadde mission yochi love sente mwana mukwano kati ngoyagala love ngodda musajja kikadde ayino budde atayina budde musajja mukula ba community man community man ngnekyalo kimwetaaga bamulekero babiye busika ino bigabanya kati goli mulavo yagala attention mission ibamfu mission impossible the environment nkwando sakubanga wetega oyagala bufumbo nga environment yerimu abagano obufumbo erimu babalemwa ngerimu bana batayagala like literally your environment is toxic bogus let's say that bogus wena kuba na bwana butoto eka sweet ni kaliwa sweet ni kali bize katute candles somewhere obitegere ebyo like tosa kubanga you have a season ninga environment erimu bakadde nga buli chayogera bako basajja inza basajja mbwaza basajja oyagala bufumbo mbwaza basajja like everything is negative tayagala basajja kati nakunonya buvubuka environment yo kati bena nnyo nange tambula kumpi nange nkubulire nti oyogenda like you have to associate with the right people bw'omuma yanjala salawo the other T is the terrain jendaga waliwo muswete kasozi oketegekere terrain is the levels kakati mukwano tosobola kuba nga omusajja akukwana mufumbo nga mukazi we tomumanya byofaako otegedde mukazi we aloga n'emmindi ayina gwe nojja ne bayibuli tebijja kukola olo tebijja kukola otegedde mukazi w'omusajja ayina abamajja ayina aba SFC bakolagana nabo kati goli mukuzunga na mayinja chenja movement ebivumo nga bwala obukwano bona bwa mayinja oli atenga ina ne sente
It's very important. The last time your target must be important. What are you targeting? There is a difference between mission and target. Mate, iyabadde ki iwajibuusi. Environment. Bembera nabo ebikwetoloola. Binetolodde. Actually, bw'oba oyagala obufumbo otandika olekerawo n'okukyaza ku ccano yo abantu abalina ennaku nnyingi ku mukwano olina kubaleeta abaana basanyuka aboogera lava ennungi naye obwongo n'obujuza negativity. Naye nti obufumbo abasajja bakuba n'otya obufumbo kyokka you want to get married. Mission and target are two different things. Targeting true. What are you targeting? My wealth? So the last word is target, right? Target. What are you targeting? What are you targeting? Ne mulyanga byo targeting birala byoliko birala. Kati kiba kya nnaku nnyo kubanga waze kulona mukwano n'onyiga nga sikuwadde sente nga wa mukwano na love. Kati onyigira kye sikuwadde sente. Wanze mukwano ze sina sente ngaba love. Sisa kugamba ti sina sente. Sente zivaringa. Nze kati nga nkwata nga nkugulira emmotoka essaawa zino sisobola gigulira. First of all sizina ezigigulira. Nina byenkyago bingi. Ati nze sente ezigulira emmotoka zigula amaduuka ga Bryan Naturals nga 20 in every part of Kampala. Ate nzire ku ggwe. Odda kunza gwononya sente nvaako. Genda mu baana abakadde abalina pressure. Abalina sukaali. Bw'abalina pressure. Oba musiru nnyo genda nga wagendera mukadde oyagala sente ate oyagala ku round 3. Saa ekikolayo kamu nekigwa. Oli musiru. Oli musiru. Ononye sente sex omungi oyagala waati. Muleka ne round emu. Bw'oba ononya round jangu. Ewa Bryan. Jangu ewange. I know obudde. Obudde mboyina ate nkyali muto. Kati uze omusajja omukadde olina okumanya makenda ga pressure gali. Olina okumanya di wakuba insulini. Oyagala round mukaaga. No, what's the purpose? The storms of love wetaaga okuba omugezi. Yeah. Byonna nga tuyimaliza ekintu ekikumba omukwano magezi. Tosobola kuba musiru. Bade manyi sente na sex. Magezi. Sex tacha magezi. Magezi. Sex magezi. Olina okumanya nti kati nyingira ddi nfuluma ddi. Sex naye magezi. You have to be tactical. Magezi gigakuma omukwano. Era nze biseera bisinga bwe ndaba omuntu nga yalema omukwano. Omanya musiru. Sijja kyogera manya tategera bulungi. Tawabudde bintu. Beba na papa nga the rush. Tawabidde bintu. Okay. UN yagamba emyaka guli nti omuntu ayalemedde ofuna omwagalwa it is declared also a disability. Failing to find love, it's a disability. It's a disability? That's UN, as per UN. Wow. Failing to find love is a disability. So self-love, for abalimba mu self-love. Era nze kastampuli omuntu ng'ayogera self-love manya omutima gulina ebitulituli bakukubakuba ebitu. Self-love ejja motivational speaker abasinga bonna mukwano gw'abalema. Nebadda mu self-love. Self-empowerment. We need love. I need love. But nina mukwano mungi. I need to give it out. Kati bwe nfuna omuntu nga tabimanyi omenya. I'm a lover. But you can teach though. It's good to teach sometimes. What about atama. Oyagala mukwatako mu massaging. Let me see your tank. It would confuse me. It would be confused in love. I think love ino ku confusing ngako baby. Very sweet. Nga eri unpredictable lero birungi lero nkyatuka ne. Bodanga muli kubala limu bitama. Chovola banga maliza lero beera wo enchabeera wange. Bwenkuwasa. Bwemba sikubide totonyiga. Weyagala kubire buli kaseera ogenda kufuna obuzibu. Ate nsagala na muntu anjagala nnyoko. Omwena waliwo statement mukwano wange gyakola muyita Douglas. Yagamba omuntu bwakwagala ennyo atiisa. Either asobola okutta oba okuttira. It's too much of it. Any infatuation is dangerous. Mwemuva abantu abakola suicide and homicide. Ne batta abantu lwansonga kwagala nnyo. Era nze buli mpulira omuntu ng'alina pain mu mukwano. Statement esooka eri namwagala nnyo. Eyo pain y'omukwano wetandika. Awo pain etandise namwagala nnyo. Teweesiba ku bantu. Yagala akwagala kati goyo abakwagala we bali oli kuzungira ku batakwagala. Ahiri lwaki tuve ne wano. Anyize. Nti abo nabamwagala we bali ali kubatamwagala. Bali wabo banyibesa bata. Bye. Twesiba ku bantu abatatwagala. Kale, bye-bye.
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple,